bwe namba itencha ku Twegatte Towers ku Court of Appeal mulabe bannayuganda nga tutunuulidde omubbi bwetuti tewali muntu yenna gwe twakwamye nti muyaye oba mubbi wabula singa omusango kooti egusala nga guli mu feva ya bannayuganda well and good naye singa kagitanda balooya abaddugavu bannaffe aboogera olulimi lwe tutegeera ne beekobana ne banka engwira okunyigiriza bannayuganda singa kooti esalawo nesala omusango guli mu feva y'abali abasajja ogenda kulaba ttembeere ago ge mazima gwe mumanyi obulungi Amisi Kiggundu yawawaabira banka omusango yali aguwabidde banka emu banka endala ne zeegattamu ne gufuuka musango wa banka zonna n'asala ekkubo n'ava ku bwa Amisi Kiggundu ng'omusuubuzi n'akiikira bannayuganda ffenna ne tuyimuka. Oyinza okwebuuza bino biyingiriramuwa buli muntu yenna ali mu ggwanga lya Uganda atereka ssente ze bw'ozitereka abasajja ne bazikwata mu gye tuteeka mu banka ne baziwola abagagga gwe n'otafuna amagoba bo ne bafuna amagoba. Abantu bannayuganda okimanyi twewola ffenna tutambulira mu kwewola abantu balina amabanja ebintu by'abantu babitutte oyinza okugamba eno ensonga tenkwatako naye lwolyewola kalooni mu banka ne basika emmotoka yo ne basifika ebintu byo ng'obiraba ojja kunoonya kuyamba nga tomulaba kubanga banka manya etteeka liweeriri banka tewawaabirwa kyova olaba Hamu yatuyamba n'asokonkola ddondi kati ekintu kyakwabikanja lwe mugenda okulaba ttembeere banka ez'abasajja abazungu ffe tebatukkiriza kutandika banka bwe zitandika wano abasajja abazungu bateekamu influensi yaabwe ezaffe ne ziremererwa naye bo banka zaabwe weeziri mu korona bakola biliyoni 874 ne bazikwata okuzitwala ebweru ewaabwe ffe ne tusigalirawo. Bannayuganda ekyo mukirabyeko ebbanga nammwe ababeera ebweru w'eggwanga musindika ssente ne zituukira ku akawunti zaawa ewaffe ssente zo ne zitoolwako oluusi ne zibula n'obula akuyamba kubanga banka tewawaabirwa. Ate abamu bannayuganda ddala babireetamu ebyobufuzi bino si byabufuzi bannanga okulonda kwaggwa yayitamu era agenda kulayira naye nga bwe tuba nga bwe tuli mu kwekubagana bwe tuti olwo ffe bannayuganda tusigaddewa. Banka zitwala amataka gaffe zitwala amayumba gaffe ssente zaffe ziziwola abantu ne zifuna amagoba ffe ne tutafuna obusente bwaffe babukekirwa buli lunaku ne watabaafaayo. Omusango gwanja enkya gugenda okusalirwa tewali gwe twayise mubbi omukulu kiri owakiwanuka tunakuyita muyaaye naye tugenda kwewuunya enkya nga banka esalidde mu fevayo bwe naasalira mu feva yaffe kuba tuli bannayuganda 4.6 kijja kuba kirungi okusinga banaagusalira mu bantu ab'olubatu. Mbakunga enkya mwenna ku Twegatte Towers mujje mutunule bwe muti ku makya mutunule omusango Amisi Kiggundu gwe yawaaba ku lulwe ne ku lwa bannayuganda ng'abayaayi n'abafere banaatagambwako babwaddene balubwegi nga balya ssente zaffe mu banka banne banka zikola ebikolobero. Waliwo bannange bempula abakaaba ennyo kino nkireberako abakola ebweru osindika ssente ne ziyita oba mu Western Union ne zigwa ku banka ya wano ogenda okuba yakasemu nti ate zaagira ziti abala muteekayo ssente ne bazitoolako obuntuntu butonotono ogenda okwekanga ebbanga nga liweze tolinayo yadde 10. Nze Dr. T. Amali mbalinze olunaku lw'enkya ku Twegatte Towers omusango gusala essaawa 6 ssaawa 4 tube nga twatuuse dda ffenna singa abasajja bamala ne bakola ensobi yonna ojja gwe muganda wange simanyi na kumanya Mukama abankuumire.